Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mukyala Edith Nakimbugwa ku bbulooka nga gibuvuddeko twakulaga engeri gy'akolamu omulimu gwe n'ettanuulu gye yali amaze okwokya ng'ebalirwamu obukadde 6. Tujjako ezikoze lafule mu mwezi ogumu eno ttanuulu ya mwezi gumu mwengikubidde mba nfunako emiliyoni zinga 3.5. Leero wetuukiddeyo nga ttanuulu eno esigaddeko bbulooka za mitwalo 4 zokka nga bbulooka ez'obukadde 5 n'emitwalo 6 zitundidde mu bbanga lya wiiki emu yokka. Ttanuulu eri gye wasanga nga eyidde yali ya mitwalo 3 ng'erimu obukadde 6. Kaakati ku ttanuulu eyo gano ge gasigadde omulimu emitwalo 40. Kati bwe ngatagatta bwe nti n'aba nnoonya ki ku streeti okudda eri okwenjeera n'okuba nti nkola obuntu obutaliimu ssente ndi mu mativu. Nakimbugwa agamba nti yetabeerangakaawo nga talina bbulooka era wadde zino zibadde zigulibwa ate era waliwo ttanuulu endala gy'abadde apanga. Wano munnange tukola bantu bakulu enkola bavubuka eri ndi mugipanga ate kati wano ntunda kati gwa njagala ewaka togenda kunfuna okujjako ng'oyogera ssente eri oba tokyasobola kunfuna okujjako ng'olina kyonneetaaza mba njagala olulimi lwa ssente lwokka. Agamba kino akikola olw'abakasitoma balina abangi nga buli kiseera babeera bamukubira era nga bbulooka ziba zitalina nnyo olw'obugumu bwazo anti agatta ebbumba n'ettaka okuzikuba. Bo bakasitoma be tusanze nga bagula bbulooka zino bategeeza nti omukyalo ono yalina bbulooka z'osobola okutwalira omugagga n'atemulugunya nga nabo bamwewuunyadde engeri gy'akolamu ebintu bye. Era amataffaali gano tugettanira nnyo kubanga maki malungi bwe tujja ne tugatwala ne tugatuusa gye bagatutumye basiima. So kyova olaba nga tugezaako nnyo okubeera nga twettanira ekirombe kino. Bongeddeko nti bwe bajja ne basanga nga talina bbulooka kibayisiza ddala bubi. Era tumwagala nnyo yatuguza amataffaali amalungi bwe tujja tatukaluubiriza naye gabeera nga gakusasulira Kampala era atuwa. Nakimbugwa atulaze ssente z'abadde yakatunda leero nga ziri mu kakadde kamu n'emitwalo 10 n'ategeeza nga bw'ateegomba mulimu gwa ofiisi kubanga waliwo abazituulamu naye ne bavaayo nga wadde n'emitwalo 5 tebagafunye. Zino ssente feno tuli bulungi kubanga emmotoka bw'eba yasimbye tetwagala kumanya zitusanga eno nga tutudde kati omuntu ali eri asasula bizimbe enkya tomusangawo ng'ekizimbe bamusaba ssente ate ssente azimalidde mu bizimbe ne ka bizinensi kaweddewo bwe tumugamba ajje tukole nga tayagala mbu mirimu mikyafu zino ssente oba ozijjawo essaawa eno mu ddakiika obuddakiika anga eno ne batuleetera bino byolaba bino ebizike kyokka olina ate olunaku lulamba ne yeegolola nga takutte na ssente zino. Ayongedde okusekerera abakyala abakeera okusiga Cutex ku njala ng'akabonero akalaga nti balina kukwata mu bikyafu n'abagamba nti kino tekirina kigenda kubayamba era n'abasaba muyigireko bave mu kwekubagiza olw'obwannamwandu. Era ntunda njijjamu ssente ze nateekamu n'amagoba era kati simanyi yasigadde waka ng'atudde ne gwe nalekangayo ng'asosola enjala sina kye mwegombako. N'ebyo byonna malidaadi we talina kyamuyamba nze kati alina ssente nze ntegeerekeka. Ono emirimu gy'atasobola kukola yekka mwe muli ogw'okupanga ttanuulu era nga wanayambibwako abavubuka 5. Seemalirira mba nteekako abaana ne tukwasaganya nga mbasasula kubanga oba omuntu osobola kupanga ttanuulu era nga bw'olaba. Abavubuka bano bamwebazizza okubatandikirawo emirimu n'abawunya obwakiteerese. Maama wabampise ne mukwasaganyizaako kusevinga ttanuulu nga bw'abadde agambye. Abdul Muwonge yakusekedde gwe mu Bukedde TV agafuna.